omaze okuwandika Judges chapter 7 from verse 1 to the last verse yonna gisome. Tutandise video nno kati. Ntegeddeko najja wano ne mbagamba nze nasooka ffe aba social media ffe twasooka okulabula abantu ku nsonga za akabano okuba nga baagala okweddiza ennyama oba okweddiza ente mu ggwanga lyonna nga baabala ente ze tulina ne babala engeri gye basobola okuzifunamu ssente. Ente ezaffe ffe ze twerundidde, nawe nga wagirunda ng'olina ky'obaza oyagala ekuyambe mu biseera by'obuyagadde okugitundiramu olina byeyagala okukola. Aba bano baatuula ne babala ente ze tulina ne babala ebiseera bye tulundiramu ente, ebiseera bye tutundiramu ente. Ente ezo ne bazeddiza nga buli kitundu bakiwa omubano okuba nga yakifuga mu by'okulunda, ne bamuwa tageti ya ssente z'alina okufuna okuteeka mu nsawo yaabwe. Butereevu Hot News Yugi tuba tukwaniriza. Tutambulira ddala mu maaso nga tugenda okulaba ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Jjukira nti tutambula ne Haji Ssettuba omusomi w'edduwa omwerabira. Gwe mukubire ku nnamba ye y'essimu weeri awo ku sikuriini okugikuddiramu eri 0703 31 39 25. Mukubireko Haji Ssettuba bw'omubuulira okusoomoozebwa ku nnaku oyitamu ajja kuba akuyambira ddala. Tojja kuddamu kwejjusa ng'okwataganya ne Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Agenda kukusomera ku dduwa okusobola okusumulukuka bizibu byonna by'otubiddemu olwaleero. Tugenda nno mu maaso nga tulaba ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Bannayuganda omanyi boogera ku bintu ebisinga obungi, abamu ne babiyita bya social media. Social media ebiseera biri yabanga y'abayaayo oba kye mbaŋŋamba, kubanga buli omu yakozesanga social media mu mboozi ezitayamba wabula ezisasamaza obusasamaza n'okujja abantu ku mulamwa. Olunaku olwaleero abantu ate bakyusizza nnyo social media nti kati politics kwasinga okutambulira. Lwa nsonga emu nti ku TV ne radio za Uganda togenda kulabako mawulire gagasa ggwanga Uganda, wabula ate agagasa abali mu buyinza okubayamba obbakuumira mu buyinza. Kati social media abana mu kugikyusa bakuleetera amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga Uganda, ne kikuyamba okwebeereramu, ne kikuyamba obutagwa mu butego, kubanga ebisinga obungi bagenda obbikola ng'abantu baabisomodde dda. Wuliriza ekiri mu ggwanga Uganda ku nte zaffe ze twerundira. Okuteeka mu nsawo yaabwe eya Ssaababano Museveni okubanga batwala ente zaffe. Olwaleero ntegeddeko mu bitundu by'e Fort Portal bagambye Fort yenna alimu obulwadde bw'ente era tebakkirizibwa kutunda nte, tebakkirizibwa kutambuza nte, tebakkirizibwa kutambuza mata yadde product yonna ey'ente oba obusa oba ki oba ki. Tebakkirizibwa kukola kintu kyonna oba kunywa mata oba ki. Naye ate era ng'era bwe batera obbikola ne mu bitundu ebirala, ate waliwo ababano bba abazigula abazitwala bba abasobola ozitambuza, naye nga bannayuganda ab'e Fort bonna bagaaniddwa okuddamu okulya. Bucha zonna bazisibye, twali kuddamu kutta nte, kusala nnyama yonna okuggyako ng'omaze okuyita mu mitendera gy'ababano bo gye bagamba mbu gya gavumenti. So tubadde tukyali ku nte ez'erya ntonde, simanyi wa kati ekitimba bakigaziyiza kigenze Fort wakati mu biseera eby'okuzzaayo abaana mu masomero. Ekyo ffe wano nno tekitwewuunyisa kuba ku ASPS Mawulire Bible and Politics ebintu ebisinga tuba twabiyitamu. Lwakuba nfunyemukko okutaataagana ennaku zino okubanga mbadde siri active bulungi, naye bingi tugenda kubigoba, tujja bisanga tujja bigoba, tujja bisanga kuba we sibadde waliwo bingi bye tutagize. Bangambye olunaku lw'Esande lwabamenya nnyo, ne ticca teyaliyo, nange saaliyo ne baani. So naye mutusonyiwe, wabaawo we tuyita olumu nga kitusukkako, naye nze wendi ebibadde binkyankalanya ndabika mbimazeeyo. So ab'e Fort temuba na kutya, bwe muba musobodde okulya ennyama mulye ennyama, gundi bw'oba ofunye amata nywa amata. Ebyo byonna Museveni abikola lwakubanga si bituufu nti no waliyo obulwadde bw'ente, naye
bakola bo bakikola ne batayawo ente nga zize ez'okulabirako ne basobola okubba esente okuyita mu balunzi okuva ku balunzi. Wano ku ASPRC Mwewire twajja ne twogera najja ne mbagamba abantu mwenna abangoberera nga mwina notices zamwe nga ziri well organized. Tuwali kintu kigwa mu Uganda ne mwekanga. Twajja ne twogera ku nteekateeka ya Museveni n'aba bano okweddiza bizinesi ya kawunga ne kasooli. Nemponinga nnyo ebyuma bya kasooli eby'omu Kisenyi, eby'Ennateete ne Nankuwadde, ebya Sentema Road, nayogera Sentema Road. Genda olabe omuliro gwakutte ebyuma by'e Nankuwadde byonna ne bijja ne biggwaawo. Abo abasajja ne bw'oyogera ekintu baskipingamu katono ne bamaliriza ne bakituukiriza. Ebyuma by'e Nankuwadde tebabyokeza byonna. Jjukira abantu abo be babasengula ne babateekaawo simanyi buno baba planningidde, simanyi babafuniddeawo okulaga kakati baabo bakaaba. Saabagamba nti aba bano bagambye okweddiza obuwunga bwonna ne kasooli. Tuli mu biseera eby'okukungula kasooli, atandise okukala, abantu bali mu kukongola, ebyuma byonna babyokezza. Okakasizza bye twogera nti tuba tulina inki, tuba tulina egundi. Kakati biibyo ebyuma byonna babyokeza wakati ng'abantu bali mu kukungula kasooli, ebyuma babyokeza. Jjukira final destination ya kasooli kiba kyuma. Otegedde ente bazisibye bagamba mbuno mulimu obulwadde. Okitegedde wakati omuntu wa wansi akungula, wakati nga omuntu wa wansi agenda kutunda okuzza abaana mu ssomero atunde ente, olwo obulwadde bw'ente butandise. Wabula gavumenti n'ekulimba mbuno eyagala mwekulaakulanye muve mu bwavu era ebawa emyoga. Nga zeebabbako ze nnyingi okusinga zeebawa mu myoga. Nti bagenda kuteekawo omuntu agula ente mu bitundu ebyo ebiriko kalantiini ng'ente agigula $3 ku $5 gye yagitwala agitunda obukadde 2. Wabula bakomewo bagambe nti parish mwenna babawadde obukadde 17 nga buli omu afuna nusu 15 nga watunda ente ye $5 Museveni n'akubba akakadde kamu n'ekitundu. Nga ye yakubbako kamu n'ekitundu mu myoga n'akukomerezaawo 7. Naye n'owulira mbuno esimanyi omukulu w'Abayisiraamu abadde egindi era n'alumba nnyo abantu n'abavunaana obuteenyigira mu nkola za gavumenti ezikulaakulanya abantu okubajja mu bwavu. Ife tujja gavumenti mu bwavu. Gavumenti ebbaffe yo neeva mu bwavu, yo neetuzza mu bwavu. Nkugambye ajja kukubbako ente ng'ente akubbye akakadde kamu n'ekitundu, agende mu myoga abasindikira obukadde 17 nga buli omu agabana 8 parish ennamba. Ani ababbye munne? Ani akulaakulanya munne? Ani ayavuwaza munne? Kati ebyo simanyi Interreligious Council egambye abantu mu ekereziya bagambye mugende mwenyigire mu nteekateeka za gavumenti, era kakati enteekateeka za gavumenti zize enteekateeka za gavumenti zize. Ente zirina kalusu. Ebyuma bya kasooli babyokeza wakati mu makungula. Kati ate mubadde mukyali awo ngenze mu secretariat za byakwerinda. Ekyo nkimaze kubanga mujja gamba nti obanze Museveni muwala n'oba biki, mbimaze buli omu ojja muwulira. Gwe yasimba kasooliwo ogenda kumuwulira nga Museveni ali mu kasooliwo mwennyini olyoka okakase. Jjukira kasooli kiro ng'osiga wagigula sente mmeka? Gwe bw'okungula ogitunda mmeka?
naye n'ebyuma babyokeza. Kati saasira omuntu nga ye ayimiriddewo kukulima na kulunda. Yalima kasooli mungi nnyo n'alunda ente. Ente agenda gitunda emitwalo 3 kasooli atuule ofune yakuwamu 2.5. Encho omuntu ajjaga gambuke simanyi omunnaddiini bannaye abantu temwagala kukola mwesibye mu bwavu mukwatagane ne gavumenti ebajje mu bwavu. Gavumenti yesibye bannayuganda mu bwavu. Naye najja wano ebiseera ebyo nenkolako video newankubadde vibes zaali wansi ebiseera ebyo nga nnyina issues. Najja nembagamba twebaze Mukama olw'obuzibu bwe tuyiseemu obujiji n'ebiki ebizibu byonna bye tuyisemu Museveni byatuyisizaamu biina kye bituwadde. Mbabulidde Museveni n'avaako tekijja kututwalira bbanga kulaakulanya Uganda yaffe kuba bannayuganda abakozi. Bw'onoosigala nga okola nga bw'obadde okola ku mulembe gwa Museveni ogujja ogenda kubeera biliyoniya. Nkubulidde lwe mujja otegeera engeri Museveni gy'abadde ababba nti mwenna mubadde mukolera Museveni entuyo zammwe Museveni yazikungula. Bw'onootula nolowooza ku kintu ekyo nze nyina ebintu bye neebaliza Mukama katulalo nsobola okwebaza Mukama ekintu wano mwena ne munkyawa ne laptop nankyawa neebaza Mukama olunaku lwe baakwata container za laptop baaziryoka era mu mugambe nti nagambye baaziryoka twali tetumumanyi bwe baakwata yali tajja nga tetumumanyi nga tali ku social media bwe baakwata container ze najja ng'ayomba gwa container bannaye okuva ku olutaddanga mabega. Senga tebaakwata container ze n'abeera mu comfort zone nga yakkiriyalinga ng'aweereza emmaali nga bagitunda nga laptop agaggawala nga ffe tubeere no tufuwa nga tufuwa. Bwe baazikwata yagwa eddalu neebaza Mukama kuba baazikwata senga bakwata n'ez'omulala. Wakati mu kutunyigiriza omwo mwe tujja abasajja enwaŋŋuli kati genda olabe laptop yagwa eddalu. Yagwa eddalu nabo bejjusa olunaku lwe baakwata container ze. Nze we nasooka omulabira nvubuka ng'ayomba mute container zange nange ne bazita n'atabasonyiwa paka n'olwaleero. Kati ebintu Museveni byatunyigirizzaamu ennyo naye ekyo laptop temukimugamba ajja nnyiiga agambe ono omusajja asanyukira ebizibu byange. Naye mu bizibu bya laptop eggwanga lifunyeemu. Kati waliwo abantu bangi nga tujja genda tubizuula mpola nti Museveni byatuyisizaamu ate biina advantage nnyingi nnyo ate ze tujje mu bulumi Museveni bwatuyisizaamu. Yes, tikyalumbye ye yatta muntu. Museveni n'agiragira ati onodduka katwebaza Mukama kubanga tikyalumbye yavaayo. Yes, Museveni yamutuma ate omuntu mu kisenyi natta omuntu nadduka nga ate bagenda mumukwata. So bwe bagamba buli muntu alina bw'ajja kasoma ng'ovuddeyo n'ojja eno vaayo jja eno ebisigadde tuli bigolola luvannyuma kuba kati tikyalumbye tulina okugenda tunoonye yagenda okutta omuntu ngatta waaki. Basajja mivule bajja kubuuza ebintu nga tobimanyiiko omutwe n'amagulu. Ate nze nakalaba ku peegi ya tikyalumbye nze siraba basajja mivule tikyalumbye yabiteekayo. Sekiritarati y'ebyokwerinda abantu ba Western Uganda mbwateggwe nze bamala kumbonyaabonyeza mu gavumenti gwabwe ne bannyonka nzenna otugumba ne tunzira ku ngulu otubiriizi nzenna mbundi afande atalinaako nnyama ku magumba nga nzenna ndi mwoyo mwerere ninga nga bitekisi. Twala eri ng'ozunga n'olubundu ng'enjala ekuluma mbuno naye
bakuta abasirikale nga babateeka wa president mbuno ngenjala ebaluma nga babafumbira obuugi babafumbidde obuugi ne babateramu blue band nga tebanywanga ku blue band bwe bamaze bonna ne beebaka omyayi n'abayitako n'atema olumajja bajjako emmundu ezo mugira mubeerewo omusajja bagenzeyo ng'enjala ebaluma ne babafumbira obuugi ne babateramu omukebe gwa blue band ne babawo omugaati ne binywa ne birya ne binywa ne byebaka n'afuluma n'atambula n'agenda babibuuza ali ludda wa nga lwe bisisimuka buugi just buugi ate luli abagamba mwandimbuulidde nga mujja ne mbateerako emmere naye mwe okujja nga temwogedde kati olwalabye nga bazze n'abifumbira obuugi n'abiwa ebinywa ne byebaka babibuuza ali wamwali mwali bagenza obbalagewa obutambi ng'omuyayi taliimu byonna biri mu kkomera abantu b'omu Western Uganda muwulire kino ekintu essaawa yonna Museveni abalumba olw'okuba Museveni bamulabisizza mu Nnaamu Museveni ayagala kulaga Nnaamu nti mu Uganda mulimu obutujju I repeat Museveni ayagala kulaga nti mu Uganda mulimu obutujju kubanga bye yabadde abaze nga amanya agenda kuyita ku kaweweevu byonna byayiise abantu beekaseese naye abantu beekaseese oba baakola ky'omusajja Museveni mpulira ennaku ennuma ku lw'abantu beekaseese naye lwe twabayita mujje nga 5 ogw'e10 mwadda mu kuwaniriza Musinga Kaseese Ntoroko Kyenjojo Fort Portal Kamwengi n'ebitundu ebiriraanyeewo mpulira omusaayi ogwonya Museveni ateekateeka okulumba ebitundu ebyo okukakasa abazungu bano nti nno olw'ensonga z'engendo bbawa nti mu Uganda mulimu obutujju era bamulumbye mu biseera bya Nnaamu muwulidde bulungi Kaseese Kyenjojo Fort Portal Ntoroko Kamwenge kati ebitundu byonna ebiddiridde olubuubuuto olwo mwesibe 2 essaawa yonna Museveni alina kyateekateeka mwalabye bwe baatulimbye embuno simanyi ku botaniko mbuno bakwatiddeyo bbomu simanyi mbuno waliyo bbomu ate mbu yafikira mu biseera bya lutalo mbu enkuba ye yagiziikudde mu ttaka enkuba efuukuula ettaka kwegamba awo bukyanga wabaawo tebalimangawo tebatereezangawo kugamba naye basajja mwemmwe omutuyita basiru tebalimangawo tebafuukulangawo tebasimbangawo kintu okuva mu lutalo awo wo wabadde tewayitangawo nkumbi bomu eyo nga tebaagiraba mbu bomu ebadde enkadde yemu kuzaasigalira mu biseera by'entalo babalimba kyaganya okukwatayo naye mmwe bizungu mmwe simanyi G7 plus China minus ASPC muwire bajja obbakubira bomu e Uganda Museveni ajja okukuba abazungu mwaba namusisi simanyi namukwaya abantu abali ku lubuubuuto lwa Western Uganda waliwo omusaayi ogujja ewammwe oguwunya nno temwebalabala tugenda kudda mu masomero waliwo okulumba amasomero waliwo okwokya amasomero Museveni abateekerateekera ebyo ebintu Museveni byazze nga atufugiramu every 5 years atufuula bize mu bintu bwe bityo naye bane njagala Museveni ankubira Ennaamu simanyi G7 plus China minus asimwe wiri anti nze ebyo byabwe sibirimu then minus me
nze sibiriimu ebyo temunteeka mu bintu byammwe. Museveni ajja kuba G7 plus China minus ASP. Temukuba ku simu yange. Naawe ngenze mu kapolitisi kano. Now, Bannayuganda mwenna abayimbi. Kansoke ku Bannayuganda Abannayuganda aba bulijjo. Bannayuganda njagala obeebaza. Waliwo ebintu ebimu bye tukola ne bye tukoze ng'olumu temulaba impact yabyo. Olumu ne twenyoma nga tulabanga oba batalina kye tukoze naye nga kye tukola ky'amaanyi abasajja bano bakiwulira. Njagala okubaza Bannayuganda abakunga bannammwe ng'ovaayo n'oyogera n'okunga abantu ne tubabuulira ebyokukola banne temugenda mu bivulu bannange muzire kino bannange muzire kino. Kati abasajja bano batuula nabo ne bakola strategy ezibikka ebyo bye twogera. Mumanyi omulamwa omunene ennyo oguli wakati wa Federation eya Kenzo ne Museveni n'akabano n'abayimbi ab'omu Federation. Mumanyi kye bakukuta nakyo, mumanyi bye mubakoze. Nedda musembere enjendo bawe. Bannayuganda mwebale nnyo okubanga mwazira ebivulu. Kakati bano abantu bwe twazira ebivulu ne bawulira ng'ebivulu bibatuuse ng'Abannayuganda babizize era ng'eddoboozi lyammwe liyiseewo nnyo. Museveni kye baava bayita Kenzo ne bateesa ne batandika ogwo ogubiina okutwakauntinga to counter us back. How? Batya bwe bati. Bayita abayimbi, Museveni yayita abayimbi ne bateesa nabo ne babagamba mulaba. Bwe mubanga temuwagira bali bagaana okubalaba n'okujja mu bivulu byammwe ne bibasala. Naye senga mudda ku saidi yange tewali kivulu kigenda kukusala gwe ng'omuyimbi. Ojja kutegekanga ekivulu era ojja kufunanga ssente. Era bonna baliyo lwakuba baagala essente ezo bazifuna batya. Buli muyimbi yenna ali ku saidi ya Museveni, awagira Museveni. Museveni yamwashuwalinga nti Bannayuganda newankubadde bakuboycottinga nja kufunira abantu okujja mu kivulu era ssente zojja zifuna. Era buli muntu bamubuuza ssente zasuubira okufuna n'ezayimbira n'ezafuna mu lonki. Kyovula bo bateekayo lonki nga tebatidde era ne bakulaga nti bakikubye bafunye abantu bakikola batya. Museveni abatuma okukola emirimu gye era ne bagikola. Kati bwe batuuka okulanga oli bwatuuka okulanga ekivulu kye, buli kampani yonna mu Uganda oba buli ministry yonna oba buli authority yonna ekwata ticket negabira abantu baayo indirectly muyagala genda yo genda ojja kunsangayo jangu tusinkane wano ne companies zonna companies eza bulijjo industries ezo biki batwalayo ne bagamba abantu kubanga zikulemberwa babano ne bamanya buli company bagenda kujiwaayo ticket 15 bibiri biki then n'abasirikale nabo n'abawa ne bambala leeya ne bajjako mu bivulu ng'essente ezo yo gavumenti n'esasula omuyimbi. Kati yo omuyimbi aba ayagala audience abantu baleme gamba nti gundi ekivulu kyamusala naye gavumenti yekwata ssente newa abayimbi abo mu bivulu byabwe. Ekyo nno twagenze bw'omanya engwamu gye twakiguddemu ojja kwewuunya kubanga mulimu abayimbi abamu abawulira nga talenti yaabwe egwa bawuya talenti yaabwe egwa kubanga ekyo kiba sustaininga for today not for tomorrow. Balabanga
abantu babakyaye nnyo kubanga omuyimbi capital we bantu, amagoba ge bantu, leisure time ye bantu, buli kimu kye omuyimbi yenna omuntu alina talent yonna obulamu bwe baba bantu. Kati Museveni yabalimba n'abayongera obba disconnecting okuva ku bantu nti ne bw'okuba music afaanana atya bannayuganda bamuzira oba ne bamuvuluga. Kakati ebyo bimitingi bye byabaddemu awo ne tubakwata. Eyo nno yeddiru yaabwe yensonga lwaki obalaba bali naye bo tebafaayo, bafa ku kivulu kya lwaleero naye waliwo abaabuuse nga balaba olwaliro basobola oyitawo naye tebalina lwanca. Byebyo nno ensonga za ggwanga Uganda. Kugambye nti buli wamu Mwami Museveni yatwekiika. Museveni abala ku byabufuzi by'okumukuumira mu buyinza naye ate mu kutta talenti z'abalala alimmo. Naye kyewuunyisa nti ne be bakozesa bamanyi bulungi nti ebitone byabwe babisudde mu ttaka, babitemeddeko ettaka, naye mwana wattu tebeetaaga kumanya nti nabo balowooza ku nsimbi ez'olwaleero ne beerabira enkya nti banaabeerawo batya. Omuyimbi yakolanga ennyimba z'okulaba nti asobola okuziryako nga ne bw'aba avuddewo abaana be basigala basobola okuziryako. Tulabidde ku bantu bangi nti bwe yafa ne music we n'afa n'abaana nga buli mwana ali ku lulwe. Abayimbi bano okukola ekibiina kyabwe kya Federation kye bali balowooza nti balwanirire copyright, music waabwe asigale ng'agasa abaana n'abazzukulu. Mwami Museveni n'alaba ng'ekyo tekijja mumukolera, ye ayagala asigale nga yatenderezebwa ye w'amaanyi. N'abagamba copyright sigenda gibawa naye kambateekengamu ensimbi musobole okwekulaakulanya. Ekyo baakisanyukira ne bakuba engalo ne beerabira nti abaana baabwe babaliddemu olukwe n'abazzukulu. Bali ku musimbi balya naye ebitone byabwe byagwa dda. Ekyali munnayuganda bw'owulira ayagala bayimbi nga bwe twabaagalanga luli ng'okimanyi tuli kimu nabo. Olwaliwo bayimiridde ne sayidi y'abanyigiriza bannayuganda, ne bannayuganda ne banyiga ne bagamba ebivvulu byammwe mujjanga kubyebeereramu ne Museveni wammwe. Kati oyo ye Museveni omutuufu yakkozesa ayitewo ate gwogwe. Alinga seddume y'embaata bamuvuluga. Kakati ebyo bimitingi bye byabaddemu awo ne tubakwata. Eyo nno yeddiru yaabwe yensonga lwaki obalaba bali naye bo tebafaayo, bafa ku kivulu kya lwaleero naye waliwo abaabuuse nga balaba olwaliro basobola oyitawo naye tebalina lwanca. Eyo nno ye Federation. Eyo ye Federation. Bawulira akaliro n'akazita abantu ke babataddeko nga bazitoyereddwa nnyo newankubadde Museveni abawa ssente. Kati Museveni bw'amala okuwa ssente n'atandika okukutuma ebintu ebizito by'otasobola kwetikka, bibalemye okwetikka. Kati bawulira balaajana Museveni abayambe oba bamuveeko basale amagezi okudda mu bantu kubanga balina example ya Saabayimbi Bigiriiso. Gwe balaba Saabayimbi Bigiriiso nga ali mu kisaawe yeerigisa yekka. Ali awo yekka yalimu ye Saabayimbi w'eggwanga. Kati bawulira nabo omukwano gw'abantu gubaluma, baagala okukomawo, baagala okukola ki, naye baalya ssente za Museveni takyasobola kubata. Abamu ku bo abali mu bulumi obwo ye Biguuna yennyini. Biguuna amanyi omukwano gw'abantu kye gutegeeza kubanga amanyi abantu we baamutuusa. Kati ate ne bamuwanulayo n'agwa ku ttaka. Alina emmundu mu mmotoka yeefuula ow'akabi naye awulira aswala, awulira afunze, awulira tawulira kiki, naye awulira waliwo abanyoma Bigiriiso nga bawulira bamusinga naye no mu bantu Bigiriiso abasinga ali awo yenna aniigina buniiginyi bw'ati alinga seddume y'embaata. Alinga seddume y'embaata. Ali mu lujja tafa nayo. Bakenzo kibaluma. Bigiriiso yeeyagala. Kati kyekiri emabega waabyo nti Museveni abalimbalimba n'abapikapika for today naye bagenza okutunula mu nca nga nca tebamulina. Kakati ne Biguuna aliyo yakompuleyininga.
ate biguno jja kisasulira wallahi biguno jja kisasulira olimba ate ye kimuluma amanye ekiyitibwa omukwano gw'abantu akimanyi kati ate amanyi n'ekyekimukoze abantu omukyawa